Chenda Okay, thank you so much guys okubeera nga ate mujje kumirako channel eno atana subscribing ngenda kusaba mu buwombe for bungi nnyo. Please subscribe on this channel Bajita Morris Jordan's K Media. I really appreciate your support. Yonna gye mun supportingira supportingira ku neighbor, thank you so much. Mwebale kumpita kya mutwe naye buli yampita kya mutwe as I promised you. Kijja kuba si kyangu gyoli nenga thank you so much. Namwe abampagira mu customer care Neri kansubire ntino embeera ya Neri omanyi bakazi ebiseera ebisinga bwakuteekamu akasente omanyi tekyabatonderwa tekyabatonderwa basajja okubeera nga abasajja be bateekamu abakazi sente. Kati omukazi bwakuteekamu alaba nga kyakoze kyamaanyi era kiba kyamaanyi indeed naye nga n'omusajja ndowooza oba olina oku appreciatinga lwakuba tebbo bwakuwa kale gwe bw'omuwa gwe omusajja bw'owa omukazi sente nakugamba thank you olaba nga kiba kimala kiri okay. Kati abakazi ye bwakuwa simanyi ate bo baba baagala kuba appreciatinga mu ngeri ki kuba ate Aleni ndaba ataddewo embeera ayagala Neri amu appreciating ate nga mu appreciating yamugamba thank you era namulaga nti nasiimye byamuwadde ate yalaga mbona ayagala oba kumu appreciating mu ngeri ki simanyi Aleni ayagala Neri amu appreciating atya mu ngeri ki tubadde ffenna nojja nonyamba yeso nyambye ne tupangisa we tupangisizza nompangisiriza ennyumba omaze ogimpangisiza nenjibeeramu emyezi gye wasasula ne giggwayo netandika okwesasulira ennyumba omaze n'omwaka nga mulamba tompa yadde 10 ennyumba nje esasulira ate lugamba nti ate ennyumba ekyali yiyo ebe ekyali yiyo ennyumba ebe ekyali yiyo kati lwaki oba okyagibanja ekibuuzo Aleni ayagala nnyumba oba ayagala Neri baddiŋŋane naye alinga ate Neri ye moving that on takyali mukwano na Aleni kyamutwe musajja wattu Brandon naye man Brandon boy nnaku zino nenga kyamukaddiya naye ali bulala nnyo bubira omusajja okufa obufi naye ekyo kiwe abakyala bonna n'ekyokuyiga nti waddenga oba wasizza omuvubuka nga temwenkana myaka kimanyi aba akwagala lwaki omuteekako security eno ey'amaanyi ennyo gy'oba omuteekako eba yaki eba yaki eyo security ey'amaanyi gy'omuteekako oba otya nti bagenda mutwala ssaawa yonna kubanga nenze kye ndowooza maybe muba mutya. So sugar mummies watch out basisters bannange mwenna gye muli mbalamusizza basista mbalamusizza mwenna gye muli okutandikira ku sistani anti batugamba buli muvubuka afumbirwa omukazi buli muvubuka nga alina sugar mummy aba sister kati sistani nkutumidde sistani nawe nkutumidde sistani nawe nkutumidde nze sister munnammwe Brandon chika naye nga eyo nga tuvuddeyo waliwo omukyala omanyi siri marriage counselor siri motivational speaker naye nyaki njagala waliwo omukyala oli yampa kasitole ke aka boyfriend akamukwano gwe eyabba boyfriend we oba muntegedde omwana omuwala yalina mukwano gwe nga naye muwala kati olwokuba yali tasobola kwogera bulungi na bbaawe olwokuba nti bali wala communication ate nga yabeera busy mu kiyumba each and every time kati naawa mukwano gwe omuwala enamba kuba ye mukwano gwe yali abeera free namugamba beera ngonjogererako ne boyfriend wange lwemba sogedde naye akubuulira byayagala obiŋŋambe
okitegeera. So kati mwampa amagezi era mbeebaza okukakana nga boyfriend, okukakana nga mukwano gw'omuwala atutte bba wa mukwano gwe. Oba muntegedde bulungi. Omuwala yalina mukwano gwe nga muwala, naye ng'omuwala oyo ali ku kyeyo, ali eyo house manager, naye nga tatalina budde time eyogera na bbaawe ali e Kampala. Kati n'akwata essimu olwokuba alina mukwano gwe omuwala nga ye abeera free most of the time. N'akwata essimu ye n'agiwa omuwala, n'amugamba beera ng'onjogerera ne boyfriend wange, byakugamba ng'obinziriza, okukakana nga boyfriend atuttemu mukwano gw'omuwala. So ne mutuwa amagezi bangi bambi omuwala n'agakozesa, era mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mugezi omuwala yagakozesa gamuyambako okuhiiringa, era kati ali okay, ali fine. Kuba luli ate yalina obusungu ng'agenda ayinza n'okukola ekikyamu, so naye kati yahiiringa era ali fine. Kati this time round nabaddeawo nga nfuna, by the way, programs zino mu maaso awo ndowooza tujja kufuna ng'abantu bano one on one, nga sinze nzijja ne mbannyonnyola ekibaddewo, nga ye atuula wano nange ne ntuula wano ne twogera, oba n'abannyonnyola ekibaddewo. Kati nabadde wano mu inbox yange ne wajjawo bambi omukyalo omulala muwala, muwala muto, nangamba yampise Brandon, nanga Brandon how are you, kansuubira bulungi, muka ndi fine, sirina ttabu, nangamba weebale nnyo bambi, onzanyira bulungi nnyo, era yo number one fan, thank you so much, mwebale kuweereza ggwanga, naye nina obuzibu, mbadde nsaba onnyambeko. Konza buzibu ki? Omanyi nze sisooka goba muntu nga sinnamuwuliriza, so nabadde simanyi kizibu ki kyalina. Nanterako audio, nangamba nina boyfriend wange. Boyfriend wange oyo tumaze ebbanga, mulinamu n'omwana omwana wa mwaka gumu, naye obuzibu bwe nkyafuna boyfriend oyo okuva ne luli nga tannanzaalamu mwana. Boyfriend wange oyo nga nkuba, amukuba nga nkuba, kati mukunkuba kale akola n'emize emirala emibi. Bwemba oluusi nina wendaze aleeta bugirlfriend bwe obulala mu nnyumba we tupangisa. Sigamba nti twazimba, nangamba Brandon, sigamba nti twazimba, naalibadde nsobola n'entambula n'enviira omulenzi ono n'eŋŋenda, kuba ne bazadde bange tetupangisa wala nnyo. Ne bazadde bange nsobola okubeera nga nvaawo, nsobola okubeera nga nviira omulenzi oyo n'eŋŋenda n'empangisa wala, kuba amaka ge tulimu si mazimbe, tupangisa. Ne bazadde bange bazze balaba emize gy'omulenzi, era nga baŋŋamba nti omulenzi oyo mute mukyawe, naye nga nze ate mpulira omulenzi mwagala, saagala mukyawa. Ekisembyeyo nabadde ŋŋenze waka, kuba ewaka nga bwe nkugambye Brandon tetubeera wala, just olinnyawo ka booda ka 2,000 okuva we tuli we tusula paka ewaka we banzaala. Nabadde ŋŋenze waka we banzaala, nagenze okukomawo omulenzi ono ng'alina omuwala mu nnyumba mu buliri bwange, ku buliri bwange. Brandon kyannumye era mpuliranga omutima gunnuma. Mbutuufu ya recordinze audio eyo nga n'okaaba ng'abuuza kyakkola, ng'aŋŋamba Brandon nkole ki? Omusajja ono mmukolere ki? Kuba mwagala ekisusse, ankoze buli muze, aleeta abakazi mu nnyumba, buli lwanya omwenga nkuba, alaga kale ne ate alaga njagala nnyo. Yangambye Brandon, ekisinga obutantwala, ekisinga okubeezaawo, ekisinga okumbeeza wano, omuwala omuvubuka ono andaga njagala nnyo. Era buli nsobi gy'akola, tewali nsobi gye yali akoze n'ateetonda. Buli nsobi gy'akola yeetonda.
era ne musonyiwa. By the way, yaŋŋambye nti kyensinga okwagala ku musajja ono buli lwasobya yeetonda. Whenever he makes a mistake, he apologizes to me. He kneels down, baby, please, I'm sorry. When he hits me with a slap, when he slaps me when he hits me with a punch, when he hits me with the leg, yeah, whenever he gives me a kick, nawuliranga nnumwa, nawuliranga nkaaba, nawuliranga ndaajana, takkiriza kubeera nga ndaajana bambi. Buli lwawuliranga nnumwa, buli lwawuliranga ndaajana, ajja n'aŋŋamba, please, I'm sorry. Era amangu ago nga nange nsangula amaziga, ebyokaaba nga mbivaako, nga tudda mu laavu. Wayitawo ennaku 2 nga ddamu akola ekirala. Ng'endako ewaka ng'aleeta akawala mu nnyumba, nga mbakwatiramu bombi babiri, nga balina bye bakola. Ne bwe munennyako ne mugalwa kino wakozesa ki n'ennyomba biki n'enkaaba ng'omukazi yenna. Wakwatira bbaawe mu bwenzi, kiba kinene. Era mumukwatirawo entimbo enzi, n'enkaaba, n'ensiita, n'ekyanga. Nga nkwata ku mukono, nga ngamba, baby, I'm sorry. Abadde sitaani yankemye, sigenda biddamu. Lumu nali ŋŋaanyi omusonyiwa n'akaaba, ate nze n'ennumwa. Kye saagala mulaba ng'akola, saagala mulaba ng'akaaba. Kati mbadde nsaba mpe ku magezi. Nkole ntya kuba omulenzi mwagala naye ankuba. Bazadde bange bandabula ne baŋŋamba baveeko, sigenda kubabuuza kyakola, kuba buli bwe nabuuza abazadde bange nti bannange nkole ki? Omusajja ankuba, nga nabo babiraba nti ankuba. Baŋŋamba dde omusajja muveeko, omusajja muviire, omusajja ajja kuttira mu nnyumba. Nalemerawo kubanga mwagala. Ate bambi kinjagala kisebo, bambi kinjagala. Tekyagala kulaba nga nkaaba. Kati Brandon nkole ki? Mpa ku magezi nkole ki? Ekyamazima kati awonanga amagezi gambuze gemba muwa. Amagezi gakyambuze gemba muwa. Era namugambye nti soko nindemuko katono. Nkyali mu bize naye after something ngenda kuddira tulabe ekyokola nkwe ku magezi, nkyali bize. Naye ekyamazima nga nebwa bize bwe ngamba bwe nabadde, yes nabadde bize, nenga sinza kubulwa sawa namba kumuddamu, sinza kubulwa dakiika 2 kumuddamu kumwa solution. Tekisobola. Ekyamazima nabuliddwa nze amagezi genyinza omuwa. Kati wensabira mmwe kuba manyera agenda kubaako kwali, kuba manyi follower wange abeerako kuno, abeerako ku Morris Jordanske, era videos aziraba, era buli kimu akiraba kigenda mu maaso wano, era mmanyi ne kuno kwali kyemanyi video eno agenda giraba. Kati mbadde mbasaba munnyambe mumpe ku magezi oba mumuwe ku magezi, kuba kwali mbasaba mumuwe ku magezi. Mukwano sikwatudde erinnya lyo siryatudde, but mmanyi bw'onoolaba video eno, mmanyi bw'onoolaba story eno ogenda kumanya nti yiyo. Kati mbadde nkusaba comments z'ogenda okulaba wano wansi ge magezi ge bagenda okuwa era gw'oba otwala. Kati comments zo ogenda zitwala otya, oba ogenda kujjamu otya ekituufu. Bw'olaba nga comments ziri 120 nga mulimu comments 2 ezikwatagana, genda n'ezo. Bw'onoolaba nga mu comments ezo mulimu comment nga zikwatagana, eyo answer gy'oba ogenda nayo.
gwe comments zino mbadde nkusaba zonna zisome wonoolaba comments nyingi ye solution gy'oba okola neyanziza era bw'onooba oli ready kuba waŋŋambye oyinza okuba oli ready okujja okwogera n'abantu mu kamera. It's okay, kamera yino weeri gwe jangu tufune olunaku oba oli awo otwongere okulambululira era bw'anaabazza okulambulula mbadde mbasaba bambi mubeerewo mumuwulirize era mwongere okumuwa ku magezi. Bampita Morris Jordan Kaweesa bafanizi bange mbaagala nnyo kyova olaba bafanizi bange buli bajja wano nankabira ekizibu kye sikisharinga nzekka nkiyalingako nammwe kubanga sagala fani wange abeere ng'afuna obuzibu. Kyova olaba fani wange oli yasooka mwamuwa amagezi era n'agakozesa oli mukwano gwe yatwalako omusajja mwamuwa amagezi era n'agakozesa era kati ali fine aseka ali bulungi. Banange mwebali nnyo mwebalire ddala era naye kyenamugamba ne mugasoma comments ezo gwe comment gy'olabamu nga comment nnyingi zikwatagana ye solution gy'oba otwala era gye yatwala era kati ali bulungi ali mu kiyumba akola emirimu gye. Mwebali nnyo mwebalire ddala ba house managers mwena bane muli mutya mwebali nnyo kubeera nga mwogera Aromatic Entertainment mwebali kubeera nga musubscribinga ku Morris Jordan's K Media mwebali kubeera nga musubscribinga ku Trust Films. Mbagala nnyo ba house managers Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Oman, Jordan mwena I love you so much. Abantu abali mu diaspora mulimu ensi ezo nga Canada, England, America, Netherlands ezo eziri ewe watyo. Thank you so much namwe abali European countries. Thank you so much okubeera nga temwagira Morris Jordan's K Media. Mwebali kubeera nga mwagira Brandon #1 mwebali kubeera nga mwagira Nelly Ntege. Thank you so much. Nenga ate era mwebali nnyo okutuwagira ku show zaffe zonna gye twatambudde. Mwebali nnyo mwebali kujja kula bonita ne tukigalamiza wali mwebali nnyo kujja kula bonita ku Friday, Saturday, Sunday naku zonna naku 3 ne tuba nga tukoze. Mwebali kujja abantu be ne tuvaawo ne tugende Kasangati. Mwebali nnyo mwebali ddala ne tuvaawo ne tugenda twavude Kasangati ne tugenda e Bulaga ku Joggies namwe ne mujja ne mujjuza. Thank you. Tunabakolera ki? Tujja bayiza akayimba akabebaza nenga twayiza akayimba katugira tubongera film katugira twongera okuwagira katugira twongera content. Yes, thank you. Bampita Morris Jordan's Kaweesa YouTube channel joliko bajita Morris Jordan's K Media, and soon or later I'm coming in your kitundu, in your area. I'm coming in your area. I'll be let me not. Kanindeko kusabukulula. Kanindeko sabukulula mujja kundabirawo. Bampita Morris Jordan's Kaweesa. I love you so much. My name is Morris Jordan's Kaweesa. Munamasaka omukokotive. Mama wange nkutumiddeko nnyo mukyala wanyana Immaculate nkutumiddeko nnyo. Mukama wange nkulusa Ahmed Lubowa nawe nkutumiddeko nnyo papa webali kubeera nga ate otubeezaawo webali kubeera nga osomesa eggwanga. Thank you so much. Mwongere kuwagira Aromatic Entertainment nange Morris Jordan's Kaweesa. I love you until we meet next time. Let's meet in the comment section. I love you. Bye bye.